التشهد الأول بويتيكا والتحيات إسوكا ومشروعية الدعاء فيه إلى نوكسبرم حديث قام كان صلى الله عليه وسلم يلينغ بكوا الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين نمبلي كبري أسمرمو التحية تحيات حديث يو المشتوى إمام مسلم إلى حديث توف حديث إن الإقامة كان أول ما يتكلم به عند القاعدة ekigambo kiyasookanga okwogera yalinga kiyasookanga okwogera bwe yabanga atudde mu kisera ky'okutuula yagambanga nti attahiyatu lillah ebiramuso byonna ebirungi bya Allah kiyasookerangako okwogera newakubadde tahiyatu za bika bya njawulo n'ebyo zonna zikwatagana mu kigamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ekigambo kiyasookanga okwogera nga atudde okusoma tahiyatu kyabanga ekyo hadithi eyo yayogerwa Imam al-Bayhaqi mu kitabo kye as-Sunan إلى حديث انتوفو وكان حديث نالغمان كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يلينغبو يجير بلانغ تحيات السوكا ملاكا إبليز السوكا يسجد للسهوي غافنما أولوكوير بلا شغيز الصلاة يجد غمبزي وبلا يفنما غالوفنما لواكوير بلا حديث ينمشتوى إمام بخاري نمشتوى إمام مسلم وكان يأمر بها إلى يلينغا أجرغير نيو أيو تحيات فيقول غاغامبا إذا قعدتم بمباغا متود في كل ركعتين مبلي كبير فقولوا مغامبنغا التحيات إلى آخره كتوسا منكم يايو أول يتخير الفجر موليارو ndemu nga makulu munkomerero y'eswala omaka yagambanga nti wali yatakhayar oluvanyuma oli alondobengayo ahadukum omumum min ad-du'a muddu'a a'jabahu ilayhi ebe musanyusiza falyad'u Allah azza wa jalla bihi ajisabise Allah oyo eyayitirira okuba owekitiibwa kile kigambye nti alondobengayo mu dduwa ebe musanyusiza oba gyaba yagadde kyali kitegeeza mwezo mbakazi yakozesanga nga Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani bwe yakinyonnyola ne Imam Ahmad nga tunalaba mu maaso wa filafuz ate mu njogere endala yagamanga tiqulu fi kulli jalsa mugambirenga mu buli lutuula amakulu mu mugendo okutuula wakati w'envunama wakati wa tahiyat mugambenga at-tahiyat وأمر حديثه إلى مجتبى إمام النسائي إلى حديث توفو وأمر به المسيء الصلاة إلى يشيرجرا أمسجع يسارا غوبي أيضا نتي كما تقدم آنفا قبل تشاود إمابيغا حديث ذلك من كان يلينغ صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد غايجرز بالصحابة تحيات كما يعلمهم السورة من القرآن غاوي يبايجرزanga isura mu Qur'an amakulu yarafu bananga nnyo n'okufaayo ennyo okubayigiriza tahiyatu nga bwe yarafu bananga era nga bwe yafangayo ennyo obayigiriza essula yonna mu Qur'an hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim hadithi ndaligamba nti wasunna ikhfa'uhu ate enkola eyombaka kino kigambo ky'abasahaba kiri mu makulu ga hadith wasunna ikhfa'uhu ate yali enkola yombaka sallallahu alaihi wasallam kusoma tahiyatu mukyama hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Abu Daud era hadithi ntofu katugenda omulyango gwe tuddako suyagu at-tashahhudi endeta za tahiyatu tuzireta tutya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yanyonyola nagamba tuallamahum era yabayigiriza sallallahu alaihi wasallam ayigiriza bani ayigiriza basahaba yabayigiriza anwa'an ebika bingi min siyaghi at-tashahhud mondeta za tashahhud obeza tahiyatu esoka ye tashahhud ibn Mas'ud ye tahiyatu ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ye yagamba ta'allamani rasulullah ummaka yanjigiriza sallallahu alayhi wasallam at-tashahhuda yanjigiriza tahiyatu wa kaffi ngekibatu kyage baina kaffaihi kiri wakati w'ebibatu bye byombi makulu yankwata mu ngalo ekibatu kyange nakiteka wakati w'ebibatu bye byombi kama yuallimuni as-surata min al-Qur'an ngera bwe yanjigirizanga essura mu Qur'an nangamba nsomenga nga ngamba at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin na'am buyamala nagamba maka sallallahu sahabi nagamba fa innahu idha qala dhalik yagamba tubaka yagamba nti singo omuntu agamba nti assalamu alayna mirembe gitubereko wa ala ibadillahi salihin kubadduba Allah balongofu fa innahu idha qala dhalik ekyoli bwabanga akyogedde aswaba edduwe yetuuka
kulla abdin salih kubuli muddu yenna omulongoofu fi samai wal ard ali mu ggulu ne mu nsi. Naam, yagenda maaso n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sahabi ono Ibn Mas'ud agamba tuwa huwa baina dhahranaina, ekyo yakyogeranga nti assalamu alayka, emirembe gibeere ku ggwe, ng'akyali wamu naffe. Falamma qubida, naye bwe yamala okufa, qulna, twagamba assalamu ala nabi, emirembe gibeere ku nabbi, amakulu mu kifo ky'okugamba nti assalamu alayka. Era hadith eno eri mu kitabo kya Bukhari n'ekitabo kya Muslim, kyetumanyi nti Bukhari mu butuufu yeddirira Qur'an. Nolwekyo wano wava enjigiriza egamba nti oluvannyuma lw'okuba nti omubaka yafa sallallahu alaihi wasallam, mufo ky'okugamba nti assalamu alayka mu tahiyatu tugamba assalamu ala nabi, emirembe gibeere ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani bwe yali annyonnyola ku nsonga eno yagamba nti qultu, ngamba mu nnamba ey'okutaano wansi, yagamba wa qawlu Ibn Mas'ud, ekigambo kya Ibn Mas'ud nti qulna, twagamba nga nti assalamu ala nabi, emirembe gibeere ku nabbi mu kifo kya assalamu alayka, yani Sheikh agamba nti kitegeeza anna sahabata radiyallahu anhum, nti basahaba Allah basiime, kanu yaquluna, balinga bagamba assalamu alayka, emirembe gibeere ku ggwe ayuha nabi, owange gwe nabbi, fi tashahudi mu tahiyatu, wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam hayy, nga nabbi sallallahu alayhi wasallam akyali mulamu. Falamma mata, bwe yamala okufa, adalu an dhalika, ekyo bakivaako, waqalu, ne bagamba nti assalamu ala nabi, emirembe gibeere ku nabbi, wala budda, tiwali kutaakana kwonna na kubuusabuusa, an yakuna dhalika, okubanga ekyo kyali bitawqifin minhu, kuviira ddala ku ye omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wayuayiduhu, era ekikiwagira anna Aisha radiyallahu anha, nti kwe kubanga ne maama waffe Aisha radiyallahu anha kadhalika kanat tuallimuhum atashahhud, batu yalinga ayigiriza abantu tahiyatu fi salah, mu salah nga agamba nti assalamu ala nabi, emirembe gibeere ku nabbi. Rawahu as-Siraj, hadithi eno yayogerwa, ekigambo kya Aisha kyayogerwa Imam as-Siraj mu kitabo kye ekiyitibwa al-Musnad, nga kitabo kya hadith, ne mu bitabo ebirala Sheikh nga bwakoze eki bwabiyogedde. N'olwekyo saagala kukiddingana nnyo, naye nga hadha huwa alqawlu arrajih, kyekino ekigambo ekisengejje, wal musaffa, era ekikenenule obulungi. Tahiyatu eyokubiri tashahud Ibn Mas'ud Ibn Abbas, ye tahiyatu Ibn Abbas qala, ye yagamba nti kana rasulullah, yalinga omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yuallimuna tashahuda, nga tuyigiriza tahiyatu kama yuallimuna surata min alquran, nga bwe yatuyigirizanga essula mu Quran. Fakana yaqulu, yalinga agamba attahiyatu almubarakatu salawatu at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wa fi riwaya mu njogera endala mufo ky'ogamba nti wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, yagambanga wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim, wabula nga bwe tukirabye eno omubaka sallallahu alaihi wasallam yagisomesanga akyali mulamu. Tashahud Ibn Umar, tahiyatu Ibn Umar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nga yava ku mbaka wa Allah annahu qala fi tashahud, ngagamba nti yagambanga mu tahiyatu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullah. Qala Ibn Umar wagamba nti zidtu fiha, nze nayongeramu ekigamba nti wa barakatuhu. Wabula kino ekigamba nti nayongeramu kyali tikitegeeza nti yakyongeramu ng'akijja mu kwagala kwe, nedda. Sheikh yakinyonyola wansi n'agamba nti innama akhadhaha, mazima ekyo yakijja Ibn Mas'ud an ghayrihi, kubanne abalala mina sahaba, mu basahaba alladhina rawawha anhu, aw abakyogera nga bakijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Fazadaha huwa ala tashahudihi, naye kwe kukyongera ku tahiyatu ye alladhi sami'ahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, eyo gye yawulira okuva ku nabbi mubashara butereevu. Naam, n'ekyo kyeyagamba nti zittu fiha, nayongeramu wa barakatuhu, kyali kukyongeramu ng'akikopa ku basahaba abakyawulira okuva mu baka sallallahu alaihi wasallam. Yagenda mu maaso naga nti assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah. Qala Ibn Umar, era Ibn Umar wagamba nti wazittu fiha, era nayongeramu, era nekino nakyo kitegeeza nti yakyongeramu ng'akijja ku basahaba abalala nti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadithi eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud ekiyitibwa as-Sunan, era hadithi ntuufu. Tashahudu Abi Musa al-Ash'ari, ate tashahud tahiyatu ya sahaba yitibwa Abu Musa al-Ash'ari, ye yagamba bwati
qala yagamba nga qala rasulullah mbaka yagamba idha kana wa idha kana 'inda al-qida olibu abanga abadde mu kutuula falyakun min awwali qawli ahadikum kiberenga mu bigambo ebisookera ddala ebyomumwe agambe nga at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sab'a kalimatin byabanga bigambo musanvu hunna tahiyatu as-salah nga byebiri mutahiyatu ayis-salah. Naam, hadithi hiyo ilimu kitabu cha Imam Muslim ila hadithi ntofu. Tashahhud Umar ibn al-Khattab, ate tashahhud ya Umar ibn al-Khattab yo egama kana radiyallahu anhu yalinga Allah msime sahabi yo yuallimu an-nas at-tashahhud ngayigiriza abantu tahiyatu wa huwa ala al-minbar ngali ku kituti yaqulu ngagamba tiqulu mugambe nga at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka kati aunayongerako mithla tashahhud ibn Mas'ud ngata tashahudu ya ibn Mas'ud irije twarabye radiyallahu anhu Allah amsime. Hadithi iri mkitabu cha Muwatta cha Imam Malik ni mkitabu as-Sunan cha Imam al-Baihaqi ila hadithi ntufu. Poze kigamye nti assalamu alayka nga Umar ibn al-Khattab watu yasomesa waliwo abakirowooza nti kino kyali kiraga nti assalamu ala nabi tekyali kituufu nti kubanga Umar radiyallahu anhu kino ekisomesa amaze kufa. Ekituufu kiri nti niwakubadde Umar ibn al-Khattab yali musigire wa nabbi wokubiri netu wali bujulisi mu bigambo ebyogere era ebiwandiike biri mu rekodi empandike nti tahiyatu eno Umar ibn al-Khattab yagisomesa ombaka amaze kufa. Tiwali obujulizi bwogera bwekityo ate ati wali obujulizi bulaga nti bwe yali akyali mulamu teyali nyanga kituuti n'asomesa. Kakati tugenze ku tashahhud ya Aisha radhiyallahu anha qala al-Qasim ibn Muhammad tabi'i aitiba Qasim ibn Muhammad Allah amsasire yagamba nti kanat Aisha linga Aisha tuallimuna at-tashahhud nga tuyigiriza at-tahiyatu wa tushiru bi yadiha taqul nga bwasonga omukono gwe nga bwagamba at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabi assalamu ala an-nabi ila akhirih okutuka ku nkomerero yayo ila akhir tashahhud okutuka ku nkomerero ya tahiyatu ibn Mas'ud. Naam, hadith ya Aisha eno eri mu kitabo kitibwa al-Musannaf cha Ibn Abi Shayba era hadithi ntufu mu ngeri yemwe eri mu kitabo as-Sunan cha Imam al-Baihaqi ekitibwa Sunan al-Baihaqi. Naam, kati nga tumaze okulaba ensalira nga tumaze okulaba tahiyatu nga bwe ziretebwa kati tugenda okutunula ku as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam okusalira nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdhi'uha nekifo wekubeera wasiyaghuha nendeta yako. Mpozi tahiyatu ezo zitulabye nga sinagenda ku nsalira ya nabi sallallahu alaihi wasallam abo yagadde osalira ko jobo yagadde nenga tokkirizibwa kuzigatta nomaleno nosomeno okujjako ngesola ebadde ya tahiyatu suka kwemu oiza okusoma mu laka mutahiyatu yasose nosomeno mweyazeko nosoma eri au kikirizibwa n'ekitakirizibwa kwe kuzigatta lumu mu laka mutahiyatu emu yokka. Tuli wansi w'omutwe ogw'okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ekifo wasalirirwa n'endeeta zaako. Sheikh yayogera n'agamba al-Albani yagamba nti wakana sallallahu alaihi wasallam yalingo mbaka wa Allah yusalli ala nafsihi nga yesalira fi tashahhud al-awwal mutahiyatu esoka wa ghairihi ne mundala etali esoka. Hadithi hiyo eri mu kitabo cha Musnad Abu Uwana ne mu kitabo cha Imam An-Nasa'i ekitibwa as-Sunan oba Sunan An-Nasa'i. Wasanna dhalika li ummatihi ilecho yakifura nga sunna oba nkola eri ummaye haythu amarahum bisalati alayhi kubanga yabalagira kubanga bamusalira baada salami alayhi oluvanyuma olumutolera salamu mu sola yakibalagira bamusalirenga era hadithi eyo nga ntuufu eyogera ku nsonga eyo era Sheikh yagamba wansi eno faqad qalu bali bamugamba ya Rasulullah wa yumaka wa Allah qad allamtana kayfa nusallimu alayk wa tuyigiriza butyo tukutolera salamu amakulu fi tashahhud mutahiyatu fa kayfa nusalli alayka ne tukusalirenga tutya amakulu mutahiyatu
nga sunnatu eri zirize tumaze mu kusooka essolati yajjanga namba yajjanga ya bitundutundu. Kakati aya bwe mala okukka etulagira okusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, basahaba bamubuuza nti katukusaalire nga tutya, nabagamba nti qulu mugambe nga Allahumma salli ala Muhammad, nti ay Allah saasira obassa okusaasira ku Muhammad. Alhadith hadisi nga bwe gwayo falam yakhussa tashahudan. Sheikh Albani agamba nti omubaka teyayawulamu tashahud yonna nti oba esooka yokka duna tashahud nga awatali tashahud ndala amakulu eyokubiri. Fafihi dalil, ekyo nekibamu obujulizi ala mashru'iyat as-salat alayhi, obulaga nti obutuufu bw'okumusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam fi tashahud al-awwal aidan min tahiyatu esooka, wa huwa madhhab al-imam ash-shafi'i, era geego amadhhab ga imam ash-shafi'i kama nassa alayhi, nga bwe yakikonerako ddala kati fi kitabihi, mu kitabo kye al-ummu ekiyitibwa al-umm, wa huwa sahihu inda ashabihi, era kyekyo ekigambo ekituufu eri banne abali madhhab ge, kama sarraha bihi, nga bwe yakyasanguza kati an-Nawawi, Imam an-Nawawi mu kitabo kye ekiyitibwa al-Majmu' mu musingo ogwokusatu ku lupapula 406. Niyo batye Allah abasiraamu bagamba nti bagoberezebwa Imam Shafi'i, ne bagamba nti okusaalira Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu tahiyatu esooka kwa kyeyagalire, ate n'abalala ne bagamba nti osobola okusaalirako kitundu noga nti Allahumma salli ala Muhammad nokomaawo. Teri hadithi yonna eyogera nti okusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam kwa kitundu mu tahiyatu esooka. Sheikh Nasiruddin al-Albani yagenda maaso n'agamba nti wa'allamahum anwa'an, yabayigiriza ebika bingi min siyaghi as-salati alayhi, mu ndeeta z'okumusaalira sallallahu alaihi wasallam. Emu kuzo yeno Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baytihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baytihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Emu kudwa ezokusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu, eno iyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga ajesabira ye kennyini, eyo gye tulabye waggulu, angeera eri mu kitabo kya Imam Ahmad ekiyitibwa Musnad, ekya Imam At-Tahawi ekiyitibwa Al-Mushkil oba Mushkilul Athar. Ensaalire yokubiri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Eyo eri mu kitabo kya Imam al-Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim, era nyinza okugamba nti abasiraamu gye basinga okukozesa, naye nga tukiraga nti ziri endala si ntuufu. Ensaalire eyokusatu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadithi eri mu kitabo kya Imam An-Nasa'i ne mu kitabo kya Musnad Ahmad ne mu kitabo kya Musnad Abu Ya'la, era hadithi ejogerako ntuufu. Ensaalire eyokuna Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadithi eyogera ku ekiri mu kitabo kya Imam Muslim ne mu kitabo ekitibwa Al-Musnad ekya Imam Abu Awana ne mu kitabo Al-Musannaf ekya Ibn Abi Shayba, era hadithi ekyogerako ntuufu. Ensaalire eyokutaano Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulik wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Eri mu kitabo kya Imam Bukhari mune mu kitabo kya Imam An-Nasa'i, era hadithi eyogera ku nsaalire eyo ntuufu. Ensaalire ey'omukaaga Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadithi eyogera ku nsaalire eyo eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne kitabo kya Imam Muslim. Hadithi ey'omusanvu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث يرمشتبه إمام النسائي إلى حديث انتوف. Ensali lezo ngaba tuzirabi omusanvu omubaka sallallahu alaihi wasallam zonna yazikozesa mu kwesalira era natulagira tuzikozese. Kakati ngabwe nzikozesezza mu njatula y'ebigambo yensuubira nti ebadde nyanjulukufu omuntu ayinza okulondobayo ensaliremu n'abanga gyakozesa era essola ye bantuufu. Wabula alina obusobozi asobola okukwata ensalire esukka kwemu leero n'akozesa eno olala n'akozesa eri. Omulyango gwali guddako muwanvu nnyo nga tumaze okulaba ogubadde gukwata ku nsalira y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Sheikh gwe yazaako yagamba nti fawaidun muhimma, emigaso emikulu ennyo fi salati ala nabiyil umma, mu kusalira nabbi wa umma eno sallallahu alaihi wasallam. Emigaso mingi nnyo gye yayogera naye nga gaali masala amangi naye nga saagala gonna kugaddamu. Eri oyo anaaba agaagadde asobola okugasoma mu kitabo kino sifatu salati annabi, naye nga awakulu ennyo wenjagala tutunule era nawo nga ngenda kujjulula bujjuluzi makulu ga bigambo seeka byayogera. Yali faida omugaso ogwali gukwata ku kuba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga yeesalira era seeka yakireeta mu alfaida thalitha mu mugaso ogwokusatu. Yagamba nti wayara alqari, omusomi alaba bulungi aidan nate annahu laysa fi shay'in minha, titiwaliwo kintu kyonna mu nsalira z'omubaka lafudh njogera ya siyada eyo gamba nti sayyid allahumma salli ala sayyidina. Sheikh ensonga eyo yagikatiriza mu bigambo bye era n'ajuliza n'abamanyi bangi abalaba nti si kituufu kugamba nti allahumma salli ala sayyidina Muhammad wabula tugamba allahumma salli ala Muhammad. Abalaba nti kikkirizibwa bajuliza hadithi ngegamba nti omubaka yagamba nti ana sayyid waladi bani adam, nze mukama oba omukulu w'abaana ba Adamu bonna. Era hadithi eyo ntuufu n'ekisana kitegerekeke nti ekyo kyali nga kikola ebweru w'esswala okkirizibwa okugamba nti yagamba sayyiduna Muhammad mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Newe kiba mu sswala nga ate yatugamba nti musaale nga bwe mulabye ensaala. Abamulabanga asaala nga be basahaba tebalabanga atadde mu kigambo sayyiduna nga yeesaalira, era yensonga tewaliyo hadithi n'emu ntuufu ekyogerako. Nekyo saagala kigenda nnyo mu maaso, naye nga sheekhe yaleeta emigaso mingi egiri mu kusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam egyawerera ddala emigaso 6, era kyatwala empapula kumpi nga 5 oba 6 nga akyanyonyola ensonga eyo, naye nga ebadde enkulu yeeyo gye nnyonnyodde nti bwe tubanga tusaalira omubaka sallallahu alaihi wasallam tetuteekwa kuteekako kigambo sayyiduna mukama waffe. Omulyango gwe tuzizzaako gukwata ku alqiyamu ila rak'ati thalitha, okuyimirira nga tugenda okunona raka eyokusatu, thumma rabi'a n'oluvannyuma eyokuna. Thumma oluvannyuma kana sallallahu alaihi wasallam seeka yannyonnyola Albani ti yalinga omubaka wa Allah yanhad ng'asituka ila rak'ati thalitha okunona raka eyokusatu mukabbira ng'aleeta takbira. Hadithi eyogera ku nsonga eyo eri mu kitabu kya Imamu An-Nasa'i era hadithi ntuufu. Wa amara bihi al-musii'a salatahu, era ekyo yakiragira omusajja yasalanga obubi fi qawlihi, yamukimulagirira mu kigambo kye sallallahu alaihi wasallam kye yagamba thumma nti oluvannyuma isna dhalika, kolanga ekyo fi kulli rak'a, mu buli raka amakulu oyimirirenga, wasajida na buli luvunnama, tegeeza buli lw'omala raka okutama na buli lw'omala oluvunnama yimuyiriranga kama taqaddama nga bwe byawedde emabega bwe byannyonnyoddwa. Hadithi endala egamba kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah idha qama min alqa'da yabanga ayimiriranga ava mu kutuula kabbara yaleetanga takbira naga Allahu akbar thumma qama, oluvannyuma n'ayimirira. Kitegeeza yajogeranga akyali wansi. Ako nako tukanotinge kakulu nnyo, egambye nti kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah idha qama yabanga ayimirira min alqa'da kuva mu lutuula kabbara yaleetanga takbira thumma oluvannyuma lwaki oluvannyuma lw'okuleeta takbira qama n'ayimirira. Hadithi eyo
eri mu kitabo kya Imam Abu Ya'la ekitibwa al-Musnad oba Musnad Abu Ya'la era hadithi ntofu. Hadithi ndaligamba nti kana sallallahu alaihi wasallam yalinga omubaka wa Allah yarfa'u yadayhi ngasitula emikono gye amakulu ngasituka okunona laka eyokusatu oba eyokuna. Hadithi eyo eyogera ku nsonga eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Yalinga asitula emikono ma hadha takbir ne takbir eno ahyanan ebiseera ebimu kitegeeza ebiseera ebimu yasitulanga emikono olala nga tasitula. Hadithi ndaligamba nti kana idha arada alqiyama yalinga bwe yalinga ayagala okuyimirira ila rak'ati ar-rabi'a kunona laka eyokuna qala yagamba ngati Allahu akbar Allah yasinga obunene. Era hadithi eyo nayo eri mu kitabo kya Imam Bukhari era hadithi ntofu. Wa bihi al-musii salatahu kama taqaddama anifan era kya kiragiro omusajja yasala ngobubi nga bwe kyawedde emabegako. Naam wa kana yarfa'u yalinga wa kana sallallahu alaihi wasallam hadithi gamba nti yalinga omubaka wa Allah yarfa'u yadayhi ngasitula emikono gye ma hadha takbir ahyanan ne takbir eno ebiseera ebimu makulu ng'anona laka eyokuna. Hadithi endala gamba nti kana yastawi qa'idan yalinga atebenkera ng'atudde ala rijlihi al-yusra ku kugulu kwe okwa kkono mu'tadilan ng'atebenkedde bulungi hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi okutusa buli ggumba lwe lyaddanga mu kifo kyalyo thumma yaqumu oluvannyuma n'ayimirira mu'tamidan 'ala al-ard nga yesigamidde ku ttaka. Hadithi yetwagirabye emabega era eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne mu kitabo kya Imam Muslim. Wakana yalinga ya ajinu nga afaanaganako n'omuntu akanda akawunga amakulu ng'ayimuka waggulu kunona laka endala ya'tamidu 'ala yadayhi nga yesigamira ku mikono gye idha qama bwe yabanga ayimuka. Hadithi eyo ntuufu era eri mu kitabo ekiyitibwa Gharib al-Hadith ekyomanya ayitibwa al-Harbi nenga nayo hadithi ntuufu era nga ekitabo mweri nakyo kitabo kya hadithi. Wa ma'anahu 'inda al-Bukhari Sheikh Wasi alyannyonnyola yagamba n'amakulu ga hadithi eyo gali ne mu kitabo kya Imam Bukhari Sahih al-Bukhari ne mu kitabo kya Imam Abu Dawud Sunan Abi Dawud bwe kityo Sheikh bwe yakinnyonnyola bw'atyo. Kana yalinga hadithi endala egamba yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn ng'asoma mu buli raka ebbiri al-Fatiha yasomerangamu alhamdu wa amara bidhalika al-musii as-salata era ekyo yakiragira omusajja yasalanga obubi. Wakana rubbama allafa ilayhima era olumu yalinga ayongerako amakulu kulaka ezo yalinga ayongerako kuki tudde mabega. Kana yalinga yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn nga asoma mu buli raka ebbiri ng'asoma al-Fatiha ng'asoma al-Fatiha alhamdu wa amara bidhalika al-musii as-salata era ekyo yakiragira omusajja yasalanga obubi. Wakana rubbama allafa ilayhima era olumu yalinga ayongerako amakulu kulaka ezebbiri fi salati adh-dhuhri mu swala ya adh-dhuhri yayongerangako bid'a ayat aya ez'ekigero ezitaweranga 10 kama sabaka bayanuhu nga bwe kyakulembedde okukinnyonnyola fil qira'a mu ngeri omaka gye yasomangamu fi salati adh-dhuhr mu swala ya adh-dhuhr. N'olwekyo tumaze okulaba engeri omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe yayimiriranga okunona laka eyokusatu ne laka eyokuna. Kati kyetwagala okutunulako ye al-qunutu fi salawati al-khams okusoma